Kakati simbwa Banana. Saba twetulire. People power. People power. Kakati engalo zemugendo kuba zauna erinya lyange mawanda Alan. Saba sentebe wa LC5 Honorable Dr. Peter Bakalwa Mukasa oje oyanirize asuzo mubi w'obululu atubulira asaze magezi onaliwo mbwatekamwa salongo kakembo Mikaeli mbwatekamwa ngabaka parliament balaba balwanira ebyo namwe mutwegatteko mu lutalo olwo olutalo obakka omuntu wa bulijjo olwetabamu otya buli lwolaba mukulembezeewo oba wa kibiina ki oba wa kibiina ki mubuuze nti oyimiriddewa ku nsonga z'emmwanyi akuddemu otegere yawagira okukubba oba nedda oyimiriddewa ku nsonga z'emisolo akubuulire oyimiriddewa ku nsonga z'emiwendo bwe munaamala okubuuza abakulembeze buli omu n'ayogera bulungi mujja kutegeera ani abaagala n'ani atabaagala muyambe oyo yekka abaagala tusobole okutwala obuyinza bwe tunaabeera nabo buli kimu kijja kutereera kubategeeza nti okutuuka okuwumula sikola ki kwe tuli mu struggle ng'ensonga eyo enkulu eyatutwala mu palamenti ya Uganda kwe kubaako ettafaali etuteekako okulaba nga tugoba Najjembalira Yoweri Kaguta Museveni. Ekizibu kya Uganda tekyali mwanyi gye tuliko, si ze nguudo, si ge malwaliro gano. Ekizibu kya Uganda ye Pulezidenti Yoweri Kaguta ani? Basabye ne bannyabo mbasaba tukwatire wamu. Ennaku zino wane nakifuma tuwulira waliwo amagye agatandise okwalula nga gasekeeterera Simba ono naye bannaye gwe walabyeko yani omuntu abaana atera okufa bagamba gundi atandise okwengerera akola ki ate olusuku olaba nga luna atera okufa lutandika kujjamu yero waliwo n'obulwadde obayita obwa yero fever bannaye tebubakwatanga ogendanga wali redi ekkala y'omusaayi ey'obulamu basebo ne banyabo mwebale nnyo basebo ne banyabo ensonga bazoogedde basebo ne banyabo bagamba senga nfudde mungazeemu ng'ate aw'embaliga n'ayagala ow'envunza bwe tuva ku Museveni ate ne tudda ku muhoozi tuba tudde mu lugero olwo senga nfudde mungazeemu ate aw'embaliga n'ayagala owaki mwebale kulondo nabo Simba mwebale nnyo bannalugazi babatumidde people power our power Kyagulanyi abatumidde kalule kaluka president Robert Kyagulanyi Ssentamu mulibukirasi baana baffe mwebale nnyo naye ate mmwe abaatulonda olumu mutulabanga ffe abaabimala yensonga lwaki tujja gye muli okubategeeza nti tuyita mu bugubi even okusinga obwo obugubi bwe mwatulondera naye tuzze olwaleero tuconnectinga esimbwa nammwe mutegere nti Simba tali eyo nti ali mpukulya Rolex wabula ayita mu bugubi ffe tuli wano yeffe abatekyekweka yeffe abaagala okumaamulako gavumenti ya Pulezidenti Museveni kiro misana lagula nolwekyo omulimu ogwo temugutwala nti mwangu Simba ono mumulaba wano abadde azina naye ffe tuvaayo waka nga tusiibudde naye tetusiibula ku lwaffe ffekka wabula tusiibula ku lwammwe kubanga ensi eno
tulina ogirwanirira, bwe watabeeyo bagirwanirira tewali ajja gikola ki n'ebuzibu ki bwe tusanga. Simbateesa nga bamanyi parish model eribaawo. Okimanyi Buganda ffe tusinga emiruka emitono, naye ebyo ebintu byonna baali babipulaninga ng'ababaka be mwali musindisa ebiseera ebyo bali mu kuziika. Tetugambe nti okuziika kubi, naye Simba bwe mumulaba ng'ali mu constituency mu nnaku z'okuteesa mu parliament, mumukwata omusango mumugambe Simba amateeka bagayisa, oli wano okola ki? Ekirala kisembayo shoni nene ogenda mu State House, abamukubwe banoonya mirimu, Simba alidde kafeyo nageyemu teri kwebaka kubulizaawo mutwe. Ennaku ebadde etuluma emyaka egiyisa ate kati yeeyongera buki? Essaati ogigula 10,000 ate sabbuuni ajoza wa mutwalo. N'oba batusigaze sabbuuni nga tebatwambala. N'olwekyo ekikwekwero ky'okuggyako Museveni ensonga enkulu etutambuze tuleese eno, nandibadde bukoma nsimbi eyo nga neeyagala kuba ffe mumanyi ewakoma ssente. Temukimanyi ekyo? Obwavu butuluma naye si nnyongeera eno ewammwe. N'olwekyo twalibadde eyo, naye ensonga etuleese bazuukusa kubategeeza nti otaayo tulimu luki. Kijja kuba kibi nnyo abantu b'e Nakifuma. Singa Simba mu sayizi ye munaagizannyisa, yasobola constituency eno. Ffe constituency zitumazeeko emibiri. Yasinza constituency ennene naye ate yatusinga okubeera ki? Ekyo kimu. Ekirala ekyokubiri, omuntu yenna olwaleero atawagira nkyukakyuka ali ku kafu. Omuntu yenna nga tawagira nkyukakyuka mu ggwanga oli ku kafu. Twagala okugoba obubbi, okugoba obulyake n'obubbi bw'obululu. Mubuuze ffe ab'ekayunga. Mwebale nnyo, mwebale ddala, Katonda abampera omukisa. Ne basinga okulumiriza mbu simanyi oli omukazi Peneti bagambye alina omugabo ogumu ku migabo 10. Nanyini 99 tebamukola ki? Tebamwogera. Singa bayisaawo ekiteeka ekyo endagaano eyo n'ebeerawo, tugenda kutambula tubagamba okukola ebintu bibiri. Museveni bukyangazunga olw'emwanyi lwakoze bubi, tujja gamba abantu nti mutereke emwanyi. Kyagulanyi ajja mujja zitunda ssente ate nnyingi ddala. Ekyokubiri, Museveni nze mubuulira mukono kyaggwe. Emwanyi tujja zitunda e Kenya. Tujja zitunda e Kenya nga bwe twakola Amini. Emwanyi tujja zitunda e Kenya. Ffe tetulinga bali abasoga be yagenda n'asuulira ebbeeyi y'ebikajjo. E Kenya bigula ssente nnyingi, ye n'agamba nti obiguza kulinaanye. Museveni nga tavudde ku mwanyi yaffe. Nze nja kuyita eno mbatumire mbabuulire engeri emwanyi gye tusobola oziwaamulayira kubanga obuvulu agenda kuwummula. Tetujja kumuguza ki? Naye ng'okusinga byonna omusajja yeesonyiwe ki? Bwe bateesonyiwa mwanyi, gwe gwe tulira baali kunaakubiriza mbu zigende wali, gwe gwe tugenda ositukiramu tugambe abantu ababbi obamanyi otya. Okuva endagaano ya mukyalo oba mwami Vince lwe yajja mu public, abantu bano tebakyebaka tulo kubanga kye kirime kyokka kye tuyimiriddeko ng'abantu b'e Nakifuma. Ebikajjo baabitulemesa era ndoozo biiseeko ne kukuba awamu byafuuka ddanku kubanga tewaliiwo abigula ate nga baatukuba akalimi abantu ne babirima mu bungi. Weolimira ebikajjo tosobola kuteekawo mmere yonna. Kati abantu bano enjala ebaluma olw'ensonga nti ettaka lyabwe baaliwayo ne balimako ebikajjo ate ebikajjo ne bibulako abigula. Batugamba nti abigula alina kubeera omuntu omu gy'obitunda tebakukkiriza nagenda kulaba ku minzaani kwe banaabipimira. Kati be bakubuulira nti zivuddemu ttani bweziti oba zivuddemu bweziti obeera ku masa yaabwe. So abantu bano tubadde tubakubiriza ekya n'eggulu okulima emmwanyi era badde bakikkiriza era babadde balimi ba mmwanyi okuva edda n'edda ne balyoka batuleetera akalimi k'ebikajjo naye tubadde tubagambye basaawewo ebikajjo badde balima emmwanyi ng'era bakikkiriza. Kati ate omwami oba omukyala
Vince gwe tutwalaganya emisinde n'ayingira mu State House ffe gye tumanye empuku y'ababbi sebo yakutte awaluma ku bantu b'e Nakifuma. Nze waffe Buddu okuva ku point 0 e Kampala olwo kilometers 15 okuva ku post office okutuuka wano olwo kilometers 5. Bulijjo neebuuza abantu b'ekyagga wano e Nakifuma baabalogera wa? Ffe waffe Buddu gyenva lyosala Lwera tetulonda biku era tebeepankirayo. Mwe mu kilometers 5 mubaddeko mmindi ya kikaaki era nga mbeewuunya. Era bwe twatuma Honorable Betty Namboozi ono obuyinza Kyagulanyi bayampa nagabanyiza kumanyiriza Betty ne mugamba agenda okulembera ebbendo lya Kyaggwe saagala yadde ekivu yadde ekiku bw'obirekayo todda nze kuyozaayoza Betty Namboozi olw'omulimu. Era bwe yatwanjulira Honorable Simbwa n'agamba omulenzi oyo mwesiga olumulenzi musinga emyaka musinga naga nti omulenzi oyo mulambuddeko abataka bangambye bajja muwagira mu bulenzi wa nsonga azitegeera nnyo n'ekisinga obukulu wa mizi era mumalirivu. Ebigere bya kawungeezi kano nze kubasiima nti mwebale kuweereza Simbwa mu Paalamenti. Mwali munyoomebwa nnyo nga tubanyooma era nga tubeewuunya. Mu butuufu batugamba nti Kikoofiira bw'abalowoozaako aseka neva ne mu ntebe n'agwa ne wansi n'ajja n'amazika mu maaso ng'abeewuunya kubanga buli kimu akibakoze. Bw'oyita mu Kyaggwe muno otegeera ekitebe ky'obujoozi obw'emyaka 35, otegeera ensibuko y'obujoozi ettima engene fubitizi ery'emyaka 35. Ekitundu kino Honorable Simbwa, ebitundu bya Kyaggwe, ebitundu bya Buddu, Bulemeezi, Singo byebadde bimirizaawo eggwanga lino obutya bifuna obwetwaze mu byenfuna. Siraba luguudo mu kitundu kino bayita nti n'oluguudo lw'emmwanyi oba oluguudo lw'ebikajjo, naye nga muli bantu balungi. Buli mwaka nga muwuliriza abantu be ne mmwayo n'eyingiriya akola ng'omusawo w'ekinnansi era ne munywera ne tubeewuunya tukati abantu b'Ekyaggwe. Ate n'Ekyaggwe gyenzu gy'omukyala neebuuza mukyala wange nti emiyindi ey'emitwe 10 nagifuuyira Kyaggwe. Nembeewuunya nnyo mwekubira engalo okwenunula abantu b'Ekyaggwe.